Muli mutya abali ku channel yaffe itibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olwaleero njagala tutunulire ku ddagala lino. Ddagala lino lya musujja. Ndi mulwadde, nze kennyini ndi mulwadde naye njagala kwefumbira ku ddagala mbeere nga nywako omusujja gumbala embiriizi. Tunulira nnyo eddagala bwe liti naddala nga omusujja gwakambaka. Yagadde embalage kati amazzi ntaddemu bikopo 3 byentaddemu. Oyinza okulengera ebiri mu bbiniko omwo. Nsoosezzaamuko ku nniimu, enniimu ezo zisalaasala n'oteekamuko. Kakati kano kayitibwa akamuli ka ssekajja. Kano mukalaba akamuli ka ssekajja oba akamuli kalungi nnyo ku mulwadde w'omusujja. Toteekamu kangi kati nga bw'olaba muno mu bbinika ntaddemu ebikopo 3 eby'amazzi. Olaba bwe ntaddemu busuulemu bw'otyo. Sooka obwoze bulungi. Onayitibwa ssere. Ssere mulungi nnyo kumufumbira mu ddagala lyonna. Kati lino lya musujja muteekemu. Waliwo bino ebikoola ebigazi. Kino kiyitibwa ekisekeseke. Kiyitibwa ekisekeseke. Kisekeseke nakyo kirungi nnyo ku musujja. Nakyo teekamu ekikoola kimu kimala. Kikaawa nnyo. Teekamu ekikoola kimu bw'otyo. Tuyina buno anayitibwa muleke. Muleke teekamu 2 musujja gubeere nga gukuvako mukuleke. Kino kiyitibwa ekigagi. Mwena mukitegeera ekigagi. Kati ekigagi kyonna tokiteekamu nga bw'okiraba. Salako. Olaba salamu obutundu. Olaba obutundu bwo 3 bumala. Olaba buno obutundu bw'ekigagi. Kati ddamu obusaleesale bw'otyo. Ekigagi kirungi nnyo ku musujja. Teekamu bupiisi 3 nga bw'obulabye. Naye ekigagi kino eddagala lino nga bw'olirabye lya musujja, naye bw'oba oli lubuto tolinywa. Ng'oli lubuto tonywa ddagala lino lyenkoze. Bw'oba nga tugeze olina omwana omuwere nga muto ng'alwadde omusujja, era naye tomuwa ddagala lino. Eddagala lino liba ly'amaanyi. Lisooka liba likaayira ddala n'ebya siriyaasi. Kati liibyo ngenda kutera ku kyotootokose n'oluvannyuma mbeere nga nywako. Kati lidde funa akasengejja tubeere nga tulisengejja tusooke tuteeke mu kikopo. Ddagala lino lya musujja. Mbagambye ngenda kunywamu ekikopo kimu. Ekikopo kimu kino obeera osobola okukinywa bulungi nnyo naddala nga tolina nnyo ndwadde endala mu mubiri gwo. Kuba mulimu endwadde ezo ez'amaanyi. Birina okuwola nesigala mu kibuguumirize ng'ogenda kulinywa. Eryo tugenda kunywa ku ddagala ly'omusujja. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.